Christopher Sebadduka olwakadde tugenda kutandikirawo. Omukulu oyo yazaalibwa nga 5 mwezi ogw'Ekumi 1929. Owa Mikando waliwa 1929 1929 n'afa nga 15 Desemba 1997. Ndowooza emyaka giweze nga 22. Bukya atuva ku maaso. Omukulu Christopher Sebadduka yalina erinnya eddala nga ye mukulu gwe bayita Ntege. Yazaalibwa omukulu gwe bayita Matayo Kachwa Katovu, era nga maama baali bamuyita Nagadya, abamujjukira obulungi. Omukulu ono Christopher Sebadduka nyinza okugamba kino azaalibwa Bulemeezi, oba obadde okimanyi. Omukulu oyo azaalibwa Bulemeezi mu kitundu kye bayita Kikyusa, mu ssaza lya Kabaka lye bayita Bulemeezi, kati bayita Kikyusa ekyalo ekyo. Oyinza okwebuuza lwaki bagamba azaalibwa Buddu Njija Nzaabanike, tuli mu kikadde vintage. Nga bwe kutegeezeza nti omukulu Christopher Sebadduka azaalibwa Bulemeezi, bazadde be omukulu Matayo ne mama we Nagadya bonna baafa dda. Era gyesobola okuba ate ng'atandika omukulu Christopher Sebadduka, kati embeera weesobola okuba ate ng'esajjuka ke kayimba kano k'owulira Serukama Mayute, bwe bumu ku buyimba obwo obwasobola okuba ate nga bwamusombera eminyira. Christopher Sebadduka mu myaka gya 1990 1980 yasobola okuba ate nga ava sayidi z'e n'ayolekera mu Buddu, n'ajja e Buddu eno, era abamanyi ebutenga eyo omukulu gyesobola okuba ate nga ateeka amakanda. Era oyinza okugawa Christopher Sebadduka mu Nabuddu, naye ng'otegedde abazadde be gye baali babeera baali Bulemeezi, okitegedde. Era embeera yasobola okuba ate ng'emuddusaayo. Omukulu Obote yali atandise okumunoonya olw'embeera nti yali atadde gavumenti ye ku bunkeeke ng'akuba ennyimba ezimukoona obudde obwo. Abajjukira emyaka egyo mujja kumbuuliramu. Apollo Milton Obote yamunoonya bubi nnyo. Kati omukulu ono kyasobola okuba ate ng'akola, yaddukira eno mu Buddu. Abamanyi ebutenga eyo yasobola okuba ate ng'addukira. Obubadi tebuggwanga. Christopher Sebadduka kyeyakola ng'atuuse mu Buddu, yasobola okuba ate nga yeebika. Awo nno gavumenti y'Obote bategeere nti omukulu ono gwadde banoonya nti afudde, kumbe kaali kabadi ng'ayaga kuba ate ng'awubisa gavumenti abategeeze nti omukulu yafa. Era yasobola okuba ate ng'asaasaanya amawulire ago. Omukulu gwe bayita Sulaiman Mayanja, ndowooza mumanyi nnyo, ayimba ennyimba z'Abasiraamu. Yayimba akayimba Basiraamu bannange, akayimba ako. Omusajja omukulu yafa 1989 yasobola okuba ate ng'atuva ku maaso. Bayita Sulaiman Mayanja yasobola okuba ate ng'abunyisa amawulire n'ategeeza Christopher Sebadduka mbu yafudde, naye ng'embeera yali yakubisa gavumenti y'Obote olw'embeera kye kyamudduse Bulemeezi ayolekere wano. Omukulu ono yasomerako ku ssomero bayita Gayaza Kiryagonja Bethlehem College, yasobola okuba ate ng'asomera paka mu kibiina ekya P7. Nga bw'omanyi nti omukulu Christopher Sebadduka taata we yafa ng'akyali Bujje, wabula nga maama we paka P7 yasobola okuba ate ng'amuyambako. Era embeera nga yasobola okuba ate ng'etambula, akasente kaggwawo ng'atuuse mu P7 awo yasobola okuba ate ng'akoma. Omukulu Christopher Sebadduka jjajja w'abayimbi ab'akadongo kamu n'abayimbi bonna. Embeera nga yasobola okuba ate ng'etambula. Christopher Sebadduka 1957 yatandika okuba ate ng'alikodinga. Yalikodingira kubayita ku Jjinja. Akayimba kaakano omukazi malaaya, tuli mu kikadde vintage. Engeri gyensirika ne mbadingisa bambi abanjagale ne mujjula ennaku. Era nga akayimba kafulumira ku Jjinja kwaliko akayimba omukazi malaaya, namwama enkuku. Waliwo akayimba ku mayinja ago kwafulumirangako ennyimba 2. Era Christopher Sebadduka kafulumira mu studio bagiyita Opera Tom Industrial Area wali mu Kampala, era we kafulumira. Era oluyimba olwaddako, oluyimba olwokubiri, yayimba akayimba bakayita ni bannange. Akayimba ke yazzaako omukulu Christopher Sebadduka bakayita Ssekabaka, era kali ku Jjinja eryokubiri. Kwaliko n'akayimba ke bayita Nasolo, era omukulu we bayita Christopher Sebadduka. Obadde okimanyi nti Christopher Sebadduka yasobola okuba ate ng'akola erinnya mu nnyimba ezo zasobola okuba ate nga zitambula. Christopher Sebadduka myaka egyo era yasobola okuba ate ng'afuna omulimu mu Bank of Uganda.
abagimanyi obulungi. Bank of Uganda asobola okuba ate ng'afuna omulimu oyinza okugamba yakoma mu P7 yafuna ogwa office messenger era n'asobola okuba ate nga yakola wadde nga kabanga tekasobola okuba ate nga kaggwako olw'embeera nti Obote yali asobodde okuba ate ng'akomawo okuwamba. Obote yasobola okuba ate nga bamulemesa era mu Bank of Uganda n'asobola okuba ate nga omulimu aguvaako. Era akayimba kano eddaama eryacwa 1960 jegera okuba ate nga kujjukizako omukulu gwe bayita 1960 omukulu Christopher Ssebadduka Ssekabaka Edward Muteesa yasobola okuba ate nga asiima ono omukulu Ssebadduka era n'amuwa ettaka mu Buganda nga wasava era wabula embeera wesobola okuba ate nga etambula. Obote n'abakungu be baali mulemesa omukulu Ssebadduka era yembeera yasobola okuba ate nga bitambula bwe bityo teyasobola okuba ate nga afunamu. Era mu mbeera yonna nkujjukizaako ku kayimba kennyini nga tugasseeko na kano bakayita ebika. Christopher Ssebadduka Kabaka Ronald Mutebi yasobola okuba ate nga asiima era omukulu Christopher Ssebadduka. Obudde obwo Kabaka yali akyayitibwa Ssabataka era yasobola okuba ate nga asiima abantebe gita singers olw'okuba tebakola ebyafaayo mu budde obwakazigizigi. Basobola okuba ate nga bayimba ennyimba za Buganda ezasobola okuba ate nga zigumya Buganda era basobola okuba ate babawa ebbaasa. Wabula ebbeera eyo yasobola okuba ate nga etambula ebbaasa eyo waliwo omukulu gwe bagiwa owa entebe gita singers yabaviirako okutaaguka ekibiina ne kyesalamu abanike yakunyumiza. Nga tukyagenda mu maaso Christopher Ssebadduka nga wegambyeko nga bwali omusajja omukulu kigambwa nti abaana nga 15 n'okweyogerayo era mwe muli n'omukulu gwe bayita Fred Seremba abamumanyi obulungi. Fred Seremba kandabe yakuba akayimba mutabani wa Christopher Ssebadduka ddala. Sooka owulira akayimba kano. Bakayita neeyanziza. Era omukulu Christopher Ssebadduka yayina abakyala be nga bawerawera era yazaala omukulu gwe bayita Fred Seremba babiyita Sepiranza Namuli. Yazaala Fred Seremba ne muganda gwe bayita Sendego. Omukulu we mwaka gwa 1991 yafu muganda woyo naye nga bamwe bamuzika Kyalusowe. Geego nno eyo true story ezakunyumiza. Akayimba kano bakayita Tereza we Bine Dene era yali mukyala we. True story eno. Era omukyalo yabeeranga saidi z'Ebulagamitiana yasobola okuba ate nga awangaalira. Waliwo n'omukyala gwe bayita Margaret Najjuma akadde kano gyali mulamu ali saidi zeeyo Kaleerwe gyali akyali mulamu. Mukyala wa Christopher Ssebadduka y'omu ku basajja abaali basinga okuba rhythm gita akadde kano. Omukulu gwe bayita Christopher Ssebadduka yali mugezi. Era akayimba kafulumya busulu gye bayita Opera Tomutomu mu industrial area mu Kampala. Zezimu ku nnyimba ezasobola okuba ate nga zitinta abajjukira Wambuuzi olupapula si mupiira Farida Sonko. Zezimu ku nnyimba ezo nga bamanyi nti akayimba kano zafulumiranga ku mayinja era basobola okuba ate batunda amayinja ng'emitwalo 12 abajjukira emyaka egyo wadde nga bategeeza nti emitwalo ng'esatu abayindi babibuzaabuzanga obudde obwo. Ye muyimbi yekka nga bwe nkutegeezezaako Christopher Ssebadduka akyasinza okuba ate nga azuuzumbya gavumenti y'omukulu gwe bayita Milton Obote. Era wano wennyini yasobola okuba ate nga akuba akayimba era nga kigambwa Pulezidenti Amini yasobola okuba ate nga amuwa akasente. Wulira dada omukulu Christopher Ssebadduka nga kigambwa nti omukulu ono Amini dada yasobola okuba ate nga amuwa akasente asobola okuba ate nga akuba ennyimba ezifutuza Opeta Obote era embeera yasobola okuba ate nga etambula ezatambula bwe ziti ennyimba ezo. 1960 abajjukira ekibiina kye bayita Uganda Picking Guitarist
mwalimu Jedi Mukasa, Matiya Kyakamala yafa, Dominic Sentamu, Lozio Nyago Nsubuga, Dani Mugula wali, Paulo Damulia, Matiya Kakumirize basobola okuba tebakola obwegasi basobola okuba tebatandikawo ekibiina kibayita Kadongo Kamukalicho Company abakijjukira obulungi. Abayimbi emyaka egyo kyekimu ku kibiina ekyasobola okuba nga kisingamu basitaba Kadongo Kamu 1970 ng'abayimbi bakwatagana ne gavumenti ng'eyita wansi wa Ministry of Culture yabateekamu akasente ne basobola okuba nga batambuza ennyimba zaabwe. Waliwo obukulunga Misusira Saga Mwenge, Matiya Luyima, Vincent Muwonge, mbeera yakadde emboozi tebankadde.